ne presidential advisor Jennifer Fulfiga akalooza eri abaana aba TikTok akogambye ku nsonga y'okuvuula okutyoboola n'okuvuma nga tukyekuusa ku nsonga ya pressure. Akalooza kensobola bawa jabagamba kigambo kimu nti success and fair based on reality. Akatabo ka Miss Kigundu ate era akatabo kalala kagamba nti reason as the world masterpiece. Ekyokufumitsa tekyamwanda ekisingayo mu nsi yonna. Mufumitiriza nnyo kwemwogerako, mufumitiriza nnyo kwemugenda okukola kubanga networking ya mumujise ne social capital omanimo mutta. Ojja kuvuma omuntu nga Fulfiga nga mukwano gwa speaker andikwadde omulimu nga so akusekendingayo. Ekyokubiri abantu bemuvuma baliko emikisa gyabwe nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ovuma otya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ojja kulwala ensimbo oyiwe enduso okomeyo envunza zikuluma obonebona ensi yonna ng'ekikolimo kyolina kyakuvuma Kabaka nga tukuluta nako talina kyakukoze. Abasajja abo ab'ebitiibwa nga President Museveni tolina nsonga lwaki omuvuma. Ayika emikisa gyonna egikukagaza begyikwavaza n'obuyinza okutabula n'obukwezaawo. Ojja kubaako ekikolimo otambula ensi yonna ng'oliko ekikolimo. Sipiika wa Paalamenti oba abaka Paalamenti bamuvunnamira Nantamongo namba 3 mu ggwanga ovuma ota sipiika wa Paalamenti ggwanga. Ovuma ota wekitiibwa Jesse Bugwawo so lwakyo nti osobola okukozesa essimu yo nga tolina gw'olumbye, osobola okufuna likes nga tolina gw'ovodde, oba okulumba sayizi zo mikwano gyo nga musaagasaaga ne mwevumamu ne mwetwala mu kusaagasaaga kwammwe mu gurupu zammwe mu levo yo. Lumba levo yo naye Ssaabasajja Kabaka mumanyira empologoma ya Buganda essavu lya Buganda oli kyukyuma gulu nnyondo otanti tufa naye. Kyovola abantu befe bayogerako nti ali mukabi amaziga ndi mukabi omusaayi. Yefe bannakitto bazzukulu bankali bazzukulu bakasujja busujja tatula sulumba busulumbi yefe be bayogerako. Era abaana bankobaza mpoko bano balabye ebiti ababitiibwa bano balabye abaana bavudde besibye mpoko besibye zigomesi wano bakube amabere kukola katandika yefe be bayogerako nti ali mukabi amaziga ali mukabi omusaayi yefe banna nze nakitto muzzukulu wankali muzzukulu wakasujja tatula sulumba busulumbi. Aya basi